protecting our gains. Museveni eggulo bwe yategedde nti Kyagulanyi agenda kukubolya Masaka. Obolaba okuva eggulo. Masaka Road eriko jaamu atabangawo mu nsi yakwatiriddwa olw'omuntu okutuula mu luguudo n'akuyega abalonzi. Mu mawulire ge tulinawo omuwala asunsudde era n'aleeta bwino lwaki mbu babadde tebaagala abantu bagende ku lwale ya Kyagulanyi. Lwali luno gye babadde bagaana abantu yeeyo bwete bweboze nga eno ne mu kyalo kino ne mu Masaka mu bitundu ebiriranyewo baagabye ente bantu ne babawa emmere babagaana okugenda ku lwale wabula abantu baabiganye ne bagenda ku lwale. Bambi abantu b'e Masaka tubatere omutima mu comment section. Kakati ebigambo by'ono omuwala abivunanyizibwako si abakola ku mukutu guno. Ye annyonnyola agamba nti ekyatolezza omukulu mu kkubo mu kugaana abantu ab'e Masaka okugenda ku lwale ya Kyagulanyi okubakugira imbu. Baadde baagala ne Kyagulanyi adde e Kampala ate baleme kubanga atuuka ku lwale olunaku olwaleero. Waawo we tuli ate mu mbeera eno. Agenda kuva Kalungu ne Bukomansimbi. N'alowooza nti bw'anaamaliriza kawungeezi agenda kukomawo e Kampala. Kyokka Museveni yabadde mpigi ng'alowooza nti Kyagulanyi bw'anaaba akomawo e Kampala jaamu ajja mmukwata ajja kwetooloola ayite Sembabule. Okitegeera? Oba ayite eri tajja kuyita wano. Nti ne bw'anaaba avaayo ku makya okugenda e Rakai jaamu ajja mmukwata ajja kutuuka ng'obudde bugenze. Wabaze kafu muzeeyi be wakwatidde mu jaamu Kyagulanyi teyasuzeeyo. Okitegeera? Yakitegedde nti ogenda kukola emivuyo yekkuba oliggale. Imagine okuva eggulo okutuusa essaawa ya kakati abantu bakyali mu jaamu. Omuntu omu omusajja omu yaddidde n'atuula wakati mu kkubo natandika okukubirawo laali. Naye ng'abantu bayogera nabo tebawera na 20. Taata bukadde magezi nga wakula nago. Kati gwe walowoozezza nti ojja kusalako emmotoka Kyagulanyi atuuke gy'agenda okwogera ng'obudde bugenze. Oba ave gy'agenda okuva agenda okutuuka e Kampala ng'obudde buzibye nga tajja kusobola kkeera tajja kusobola. Museveni wammaze amaanyi. Ebusajja gwe baaba weekoze bintu kale ennaku zino okola by'oyagala. Musajja yatadde entebe mu kkubo mu luguudo. Kale oba ensi eno yammwe mubeeko kye mukola n'akuba kampeyini ze. Muzeeyi Museveni kati kituufu okola by'oyagala tokyayagala kumanya. Maama mu oluguudo lw'e Masaka mulumanyi luyise emmotoka ezigenda e Rwanda ezigenda e Burundi ezigenda e Tanzania zonna. Yage Kampala genti nze pulezidenti neyeetulira mu kkubo wabula togyogeddwa. Naye omukulembeze atassa kitiibwa mu bantu bakulembera abatakyali mukulembeze. Mayi Museveni ye bw'atutunuulira bw'ati alabye ddala abantu abasirwa bawedde emirimu ate kati sisitimu yonna bagikutte. Okutta Munnayuganda omu tekyabatwalira budde. Kati ono omwana w'ensanje yafudde. Poliisi ne bakuba omuntu ne bamutta ne beetambulira. Bannange mbagamba guno omuze gukula tayi mugenda tuuka nga banasaya tebakyagambwako. Kati Museveni ne gavumenti ye Uganda bagifula nasale bedi y'abazungu n'abawalabu. Omuvubuka avubukamu yagenda e Buwalabu ku kyeyo yagenda yakolerera abawalabu. Kati Abannayuganda abavubuka babalekera emirimu egi bw'obeera muwala olina kukola mu bbaala n'oweereza abo abakungu abazifunye abazibba mu gavumenti ne mubaweereza omwenge ne mukola n'obwamalaaya. Omusajja bw'obeera muvubuka avubuka yafuna booda ate nga ya looni nga nayo yaabwe booda n'ogisasulira emiliyoni 12. Ogenda okugimalayo ng'esensebuse ng'olina kujjayo ndala. Baatulekera emirimu egi kati ffe abakuzeekuzeemu ffe tulina kusabiriza abaana baffe bali abagenda ebweru. N'osanga omwana omwali bweru akola emitwalo 9 nga yalabirira abaasigala e Uganda. Kyobula tebakyatulaba bo balinda musolo gwabwe na bya bugagga byaffe kubba batwala kwegamba kyo kyaggwa. Ate kisinga okunnuma bayambibwako bannaffe okutukola ebyo. N'osanga omusajja omukulu ali mu myaka gyange nga toyina mulimu. Tetulina mirimu tetukola. Obeerawo ne bukya n'odda ku TikTok n'odda okwo n'okomplaininga obudde ne buziba ne bukya n'ogenda bw'otyo. Bannayuganda tulina chance egi 2026 bwe tulemererwa tugenda kufa obwezingi kubanga n'ettaka ko balituziise abasajja ajja n'asonga awo n'agamba awo njagalawo ne bayita gweda ne basenda ne batwalawo. Mulinde you watch out.
mujja kulaba musajja yabagamba mujja kiwulira 226 bwe tulemwa akaffe kaba kawedde akakalitake kyali kyekireze kitalina matu kirumbuye kiryawo kihopulesi kitunula kiti kyagenza okulaba ng'ekivumu ekiriza okunsirisa kugamba nti gugwakwata abawola nkwata abakinga abakazi mugu yabakola bali wano bali 10 mungu abakazi byeyateeka bana bobwerere nze nkwata abawala mbagazaati yate ekyokubiri kasi ekyo tekikola mawulire nti gugwa yakutta omukazi singa nakutte musajja bandigamba nti gugwa yakoze eki oba singa nakutte ensolo bandigamba nti gugwa yakoze eki yakutte ensolo nekwata omukazi andi kyabulijjo ekyo tulina kiwakoze bwe kirumbuye tulina kiwakoze nze nandikutte ki nandikutte ensolo era ninakwata mukazi sinsobi nakatono naye ng'olyawo nti aa kugwa okumukakkanya omisindikemu abantu baliwa ekikindisi ekyo njagala nkigire kirako ddala kyakalyembeewa ngenda bikiwa kyo bakigamba kyakwata mwanyina waakyo ani yakigambako nze saagala kummanyiramu abalenzi waliwo kino ekisajja kyenewammwe eno kimulyambisi kimulyandiki mulenyama alani okwesimbawo akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi kiryawo kyo kitunulanga eyawe kyeyakuba ekyo kimulyanyama bannange kikube tetugenda na kironda mulizi mulyanyama tommanyira gonkomyawo okunawokomya tetugenda na kironda mulyanyama mulyambizi bannange tetugenda mulonda kuba simumanyize ekyo ekisajja ne bwembeera kwembaseeyo buli we kibeera mu basiraamu kibeera ku nsi nkwagasa kigwe hopulesi tosobola nakuliisa famireyo mbugigugwa jangu nkuwese tegompa ekigo ffe gye ziri gyendi siina kyenneetaaga kumwe bangwa yange mumutuuseeko meseji ye nti saagala nze sirina kyentya mu nsi kambabulire sebo sirimanyi onoosonyiwa sirina kyentya mu nsi mbabulire basabule nze ntya Allah subhanahu wa ta'ala yekka Allah yaronda Allah yasukkulumya wafaddala Allahu ba'dahum ala ba'd Allah yasukkulumya gugwa kumuba mulyanyama gwemuliisa bannange omusajja muleke mukube buli lwayimira basiramu abumaze bannange tunekuuma tunatuusaawa yoli musiraamu namwe abasiraamu mulekerawo okubuguma kati alani nayimira basiraamu olwokuba ayambadde ekanzu ayambadde enkofiira bo alani tasobola nakutwala salaamu y'omulyambisi tasobola ne bwe munaakola mutya njagala okubategeeza law ju'ilat ash-shamsu fi yamini if you put the sun in my right hand. The most interesting thing for me in this whole conversation of Noop cannot use the Ugandan flag as its symbol in this campaign is the hypocrisy of this government. The fact that when this government talks of patriotism, it doesn't actually mean patriotism, it means support for the NRM. And if people are loving their country without supporting the NRM, it hits them differently. But also how they take up every opportunity to steal from Ugandans. Just recently, these guys were having a whole billion budget to teach Ugandans how to be patriotic. You get? Oh, we want Ugandans to be patriotic, to love their country. And Ugandans like, no, you don't need to teach us how to love our country. We actually love our country. Now that people are carrying out patriotic acts, now that people are actually for the first time recognizing that Ugandan flag and showing it love and passion, they're now coming up to criminalize Ugandans using their flag. And you know, it's also the double standards in here. What's hurting them is that the Kyagulanyi gang using the flag has become more popular than when they try to get the flag and fix the head of Museveni right in the middle of it. Get the head of Museveni, fix it right in the middle, as in they got the crested crane, said this won't be anymore in this flag, Museveni's face will be right in the middle, and it still flopped.
I feel like regime apologists and this whole government just don't know how to take a loss. Like, they don't know how to take an L kindly. They what they call it, you know, when you're so ashamed and embarrassed, then you start turning that shame and embarrassment into anger. And now because you hold the systems, you start using systems against people. Because what do you mean you're disrespecting the flag when clearly someone you're supporting has disrespected it more, but you kept quiet? But also, some of the people talking about the disrespect of the flag have never said anything ever since this election period started, and members of the opposition were brutalized. They don't really care about the flag. They don't really care about patriotism. They don't really care about Uganda. They just care that it's the opposition that is becoming prominent, and that the flag will now be a symbol of resistance in this country. That people for once will actually focus on loving their country, and that they are going to put as much energy as they can into protecting their rights, into protecting their constitution, into protecting who they are as Ugandans. Kudos, Ugandans. I really love this. I love to see them melt down among regime apologists. I love to see them scare us that they are going to shoot us, kill us. As a matter of fact, I'm now on a journey to just make things in the Ugandan flag, just to irritate regime apologists. I'm so glad. I'm so proud of each one of us. Let's keep it up. Unavuga mpola naye. Dawairi begwe no mukate gufuluma ada bayi no wezo omuntu ekizo sene so bange kuba amazigi ali anengo kujja relax. Tubadde tukyaka aba Uganda Air wayizeewo kabanga ne Uganda Road n'ebikola. Nze mbadde sirabangako muntu nga yasimbudde ssaawa 12 ez'okumakya n'abeera mu jjaamu paka ssaawa 4 ez'okumakya ez'olunaku olulala. Oba kizegedde kye ngamba, wasimbudde ku ssaawa 12 leero lwakubiri, okay? N'obeera mu jjaamu okuva ku ssaawa 12 paka enkya ku lwokusatu ssaawa 4. Ekyo mbadde ndudde kiraba. Obudde ne bukuzibako ng'oyimiridde opaakinze, sinti emmotoka nfu, sinti eweddemu mafuta, sinti maaso waliyo accident, just emaaso waliyo omugagga nanyini matwale alina byamaliriza ali mu kuba campaign. Bwe tubagamba nti gano gafuuka maka ga muntu nga muvuma nga muyomba. Ye buli omu ajja kiroozaako, ali kagambo katini gamba buli omu ajja kuloza kufuga bbirya nakyemalira mujja kiwulira.